Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lw'enjala tutunuulira eddagala eryo. Eddagala eryo liyitibwa ekigoogwa. Liyitibwa ekigoogwa oba akagoogwa. Akagoogwa ako nno kalungi nnyo. Kagenda kukuyamba osobola okukasimbako ewakaawo oba n'okasimba ku bizinensi yo. Kagenda kukuyamba ekyamazima okugoba egyo emyoyo emibi ejiyinza okujja okumalako emirembe, egigenda okusiraanya bizinensi yo, okugobera bakasitoma. Mu ddagala erisookebwako n'akakagoogwa kalungi nnyo. Osobola okubeera ng'okasimba, osobola okukasimba wansi ku ttaka, ate era osobola okukasimba mu kisuwa nga bw'olaba ekyo. Bw'okasimba mu kisuwa bulungi osobola okukateeka ku mulyango oguyingira ewuwo. Ofuna ekisuwa nga kirabika bulungi, n'oteekamu ettaka nga ttonotono, beera ng'osimbamu akagoogwa ako, n'oluvannyuma kisitule kiteeke okuliraana omulyango gwo. Mukitegedde, akagoogwa ko kalungi nnyo, kagoba emyoyo emibi. Kagenda kuyamba amaka go, kayambe bizinensi yo. Bantu bangi mbalaba babulina ku bizinensi zaabwe. Osobola okubeera ng'olina woofiisi yo munda nga walungi bulungi mu woofiisi yo, osobola okufuna ekisuwa nga kirungi bulungi n'okiteeka ne mu woofiisi yo. Ekyamazima kijja kuba kizibu nnyo okusindikira eddogo, n'oba ofunye eddagala eddala, oba ofunyeyo omuti gwo oba akantu ko konna ka bizinensi ka bakasitoma, ate era otakula mu kimuli ekyo, otakula mu kisuwa ekyo mw'osimbye akakagoogwa, n'oteekamu eddagala lyo ng'olitadde bulungi mu kacupa, n'oliteeka wansi mu kisuwa ekyo ky'osimbyemu akagoogwa, oba n'okiteeka munda mu ofiisi yo. Eddagala eryo lyerimu erirongoosa empewo gye tussa. Ekimuli ekyo mu kisimba oli ajja okukiraba ajja kukiyita kimuli, naye gwe ky'olina okumanya gw'ojja okuba omanyi ky'olina mu mulyango gwo oba mu mulyango oguyingira mu ofiisi yo. Mu abawoteeri, ab'amaduuka, okola bulungi akantu ko n'okasimba bulungi mu kintu n'okateekaawo ebweru ku lubalaza, kijja kuba kikuyambako. Njagadde mbeere nga n'ekyo nkibabuulira, mubeere nga mwerwanako, kibeere nga kibayambako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778784 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.